Elizabeth Mwesigwa bw'omulaba engeri gy'atambulamu ng'atambulira ku maviivi oyinza okulowooza nti talina muzannyo gw'asobola kuzannya wabula y'omu ku bazannyi ba badminton ab'olulango. Uganda beesibiddeko olukoba mu mpaka eza Para International Badminton Championship nga zino ze z'abaliko obulemu nga zitandika olunaku olw'enkya. Bwe mbadde mpayamu ne Elizabeth ambuulidde nti abasawo baali baagala amagulu ge gasalibweko atambulirenga mu kagaali bo kye baagaana, wabula kino tekyamumalaamu maanyi n'asigala ng'azannya omuzannyo guno ogwa badminton. Anyway, bwe nali nga nkyali muto baali baagala agajjako, naye okusinziira we baagenda nga bakola x-rays enjawulo ne bagamba nti masozi zange nafu nnyo, nti we banantwala ku operation ngenda kufa. Kati abazungu ne basalawo ne bagamba ate bagenda kunongosa nsigale nga bwendi. Then ne daddy wange n'agamba mwana wange tebamulongoosa kusinziira ku ebyo ebyaliyo. Omuntu bw'andaba nga nzanya nga ndi ku maviivi naye agamba olaba onaazanya nange nsobola okukikola kubanga nze njagala kuzzaamu bantu maanyi alabe nti nze wenkikolera naye asobola okukikola okunsingako. Elizabeth yakiikirako Uganda mu mpaka eza World Championships, wabula agamba tekimala ng'atunulidde empaka eza Paralympics ezigenda okubeerawo omwaka 2024 mu ggwanga erya Bufalansa. Ekisooka noonya point ezintwala mu World Championship ezigenda okubeerayo mu Gwekumi-n'ogumu guno omwaka ezigenda kubeera Japan. Ngezaako okulaba nti at least mweno tournament ncollectinga point ezisobola okumpisaawo okuntuusa mu World Championship. Amawanga 19 okuva ku semazinga ez'enjawulo gamba nga Japan, Spain, Scotland, Egypt, Italy, Ivory Coast n'amalala gagenda okuvuganya mu classes ez'obulemu ezitali zimu. Tulina mu wheelchair 1 oyo abanga yoyo atasobola kukola ki obanga talina mukutteko tasobola kubanga asobola okuva mu kagaali. Ne tubeera ne wheelchair 2 ekitegeeza nti oyo asobola okuva mu kagaali n'atambuza oluusi n'emiggo abasobola okustretchinga. Ne tubeera ne SL3 ng'oyo amagulu gano gali tasobola kutambula bulungi. Ne tubeera ne SL4 nga yasobola okutambulako n'olaba nti asobola n'okuddukamu katono. Then ne tubeera ne SU5 SU5 y'ow'omukono ogumu n'abanga alina mukono gumu. Ne tubeera ne SS6 oyo bebo bannaffe bano bayita abapigimi owa ataweza mita emu buwanvu. Kati olaba ebintu bibeera mu singles bibeera mu doubles zonna ne mix. Kati olaba nga biba bingi era ebyokola ki ebyokutegeka. We will be providing all their water needs all through the tournament for both the Africa and the international tournaments. Then, in addition to that, we also know that for you to be able to take water, you need a can or a vessel to use it with. We shall also give them drinking bottles, aluminium drinking bottles for the participants who will be playing. Empaka zino za kuyambako abazannyi bonna okuŋŋanya obubonero obunaabatwala mu mpaka eza World Championships omwaka ogujja n'eza Paralympics ez'okubeerawo mu 2024 mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufalansa, ng'ate abavudde mu mawanga ga Africa beeteekera empaka eza All Africa Games ezigenda okubeerawo omwaka